Akabonero Liiso. Nze ku lwange kyendaba kyenyiza omukolera ekirala ti mukyala wange mwagala nnyo ebisinga mbimukoledde naye nsazeewo nkoleyo ekitakoleka era ngenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mufuule first lady wa Uganda inshaallah. Ngenda kwesimbawo ku bukulembeze bwa Uganda. Ye ngenda kujja nga independent. Byonna mbirina ebitabo mbirina papula z'obuyigiriza enziyina ambwe presidential material oba siri paka waggulu ate oyinza okuba ku engini yange ebitabo n'obuuza bikomawa. N'okulabika ng'omukulembeze tosobola kuvaayo ng'olinga mulimi ng'oyagala kwesimbawo ku bukulembeze. So at least I know I have good looks. I can be a good president of Uganda. Kasitoba n'ebisaanizo ebirala n'entunulayo naye matalinga abantu basobola obutakulonda okufaanana bubi. Saagala tugende mu bataalonda obaani naye nga kyemmanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Olaba useful idiot essaawa zino minisita kakati olonza Acram nzaani. So buli lwoba ng'oweereza abantu ensi yeebeekulamu kitegeera. So nsazeewo era nzija bwe najja n'enkonkona ku mulyango eyo banange mumpe obululu ati sikwe mba temumpadde kuba mmwe mumpe nti njagala kutuukiriza kiruubira kya mukyala wange kumufula first lady wa Uganda. Nze sisaaga nabagamba buli kyenyogerako mma nkitegeeza era nabagamba ngenda kwagala kukulu paka era mwagadde paka kuwulira bubi. No nalabye nga kisoboka by the way. Nzijanga independent. Akabonero Liiso. Anti nze ingini Acram Ayagala Liiso. Kati engeri gyekiri nti njala nengera wala ngenda kukozesa akabonero Liiso. Bagamba abalonzi bo olaba Liiso tiking lunalaba Liiso ng'otiking ja tulengerere wala si comedy. abasinga abayingira mu byobufuzi bakyala baba batebakiza nabo omukyala wakizaganya nawe mu byobufuzi. Omukyala wange mu byensinga okukiriziganya naye by'ebyomu maka gaffe. So bwe mmanga nsobola okukiriziganya naye mu by'omu maka nti essanyu muwadde erimala emirembe muwadde erimala mpadde erimala. So bino ebisigadde I have to be aggressive as a man ne mugomolako okita kugonnomolako ekitiibwa ky'obwa first lady ku bitiibwa by'alina. Oba tobivuddeko ate lwaki oba obivaako tekisoboka oba tobivaako. Ndi serious by the way, very serious. Tusuubirayo inshallah junior omulala Mungu bw'anabakkiriza manyi twagala kirala ne Mungu atutegekera kirala. So mutusabire buli kimu kitambule bulungi. Kinkoze bubi nti nali njagala myaka 3 babebi bano oba 5. Myaka 3 nali njagala babayita bana bansasana. Nali njagala omukuba mwajati. Ati ngenda mu ntebe ya ggwanga so mba sijja kubeera mu kuzaala nga ate ni mu kuweereza ggwanga. Kumufula first lady inshaallah. Abantu abamwe bajja okwesimba babagamba babasindise gwani akutumye baani abo babasindise abantu bansindise mbakiikirire. Olina omunene akulye mabega Omunene ati omunene mu gavumenti nze nzize kuweereza ggwanga lyange nkwata tujja kukwatagana ne gavumenti eya wakati tutwale Uganda mu maaso. Bagamba okusimbawo kwetaaga sente nnyingi ate bagamba kuba sente ogenda zijjawa. Teri agwamu abeera mu Uganda. Uganda is so expensive, trust me. So go bo chala bayo musama ali mu Uganda ng'ogyeko Acram
omundagirira waali ndowadde miliyoni 2 zifiiraawo z'okwewandiisa miliyoni 2 obuzibu buli mu kukuŋŋaanya mikono miliyoni 2 so by next week inshallah njala teekayo petition then ntambulirewo ngene ntandika okunoonya emikono kyeri agenda kunziza amabega ku kino sazeewo nesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga tuweereze eggwanga obadde mu kibiina ki like ekibiina ekyaki kyobadde owagira before nga tonaba kwesimbawo anti kati olaba nze nga nze ffe tukoze tuleba movement ewaffe waka so naye tekigaana kubanga olaba negooza dda kukubira engoma n'okola ki n'ozina anti nebe nga omukyala benambi mutuusizzaako ng'ekyoba first lady kyekibulako omuntu yenna bwe lwaba nga alina something ekimu inspiring okukola ekintu omuntu oyo akola ekintu n'obulungi bakita batya akola ekintu mu bulungi kwegamba naabanga ateekamu effort so kati nze kulwa mukyala wange njagala gye mwagala nsobola okukola buli kimu nga nkikoze bulungi okulaba nga musanyusa omukulembeze tumusuubira nti aba agenda kukolera nsi ogenda kukolera mukyala anti buli oweereza ensi ebitiibwa bidde eri ffe n'omukyala nti ebambi alina omukyala omulungi ebambi Dr. Cool okitegeera so do I care? I don't care. Singa butya ne oleba okwesimbawo nga bw'okugamba tulaba abantu abamu ekyobuteesimbawo singa bukya tekisoboka abula singa mpangula kyoba olina okumbuuza naye ngaekyobuteesimbawo wallahi billahi tallahi nziki bagamba alina omusango talina kwesimba tolina omusango gwona ku poliisi sirina musango gw'onvunanyizibwa emikono giri kirini buli kimu very clean. Yes, very clean. ebyomukyala byakuba waliwo accusations ne being guilty okitegedde so ekyo kyawule you can be accused of something nga si kituufu poliisi byakuba byaggwa ddala buli kimu kiri fine abantu baddamu bajjukiza akabonero akabonero liiso woba olidde akawuki kyokitandikirako kyentandikirako nga muki ng'olidde ogwa pulezidenti anti kati olaba engeri gyekiri nengenda tambula mu ggwanga bifo binnyo bye sinatuukamu so bwe naaba ntambula nga noonya emikono nja kumanya nti nja kutandikira waneeno naye nga sofa ebyenjigiriza alhamdulillah biryoke enguudo ndaba bazikola nja kwongerezaako bwongereza so sofa buli kimu kibadde kitambula bulungi nja kugattako obugasi bagamba abakulembeze batera kubeera kamu tebafa ku Facebook trolls n'abo baneseyas kati gwe ogenda kyanda olinga otya ddamu buuze abantu bagamba abakulembeze obeera kamu osirika oleka ebintu nga bwe biri Facebook trolls tuziraba nga bantu bakuvuma nawe n'obaddamu oteeseteese kyanda olinga otya mwalabako ku pulezidenti wa Yugoslavia abantu abaddiramu ddala buli kimu nga bakola ki so far for now tuyina ani waliwo president omuto yazze mu Senegal mwamulabe naye tabadde mu picture naye azze buzi so kati katuvuganye kitegeere bisigadde abawabuzi babeerawo abajja okukola ki okuwabula oli obaddeko omukulembeze eno wansi yeah ku masomero I used to be a leader I quite perfect so tutandikidde ku bwero C1 kyebyokwogenda ne waffe gye mpangalira e South Africa naye mbaddeko a chairman so kati I know tokuse nnyo madaala lwaki okwesimbawo ku bukulembeze sibuuse madaala kingwana nsaana okuweereza eggwanga si bwe kiri kanso onekanso bulungi manyi abantu ebiseera ebisinga bwe mulaba omuntu nga avuddeyo n'ayogera ebiseera ebisinga ebintu mubiyita nnyo ebyokusaaga ebyokuzannya kisinzira mu ngeri gy'oba olabyemu omuntu naye gwe omusajja mulabe omusajja asobola bino ebintu
musajja n'endabika ye yennyini erabikira ddala nti kituufu eno presidential material yennyini ate yasoma yasoma tewali nnyo bintu byayinza kukyusa wabula olina kumugamba ye nga ye kikyo wandyagadde ayongeremu okwongeramu kyekisinga obukulu ddala okukyusa si mumenyi w'amateeka si mubbi si mutemu si talina ene criminal thing oyinza okugamba nti kati omusajja alina ekintu kino teryamunoonya so kati kyekiyinza okubugaana okwesimbawo kyekiyinza omugaana okwesimbawo pozi nga gwakirina nogamba nze kisinza ku kyemulabyemu alina kwesimbawo. Amiina.